tugenda okutandika tugenda kubuuza ebibuuzo olunaku olwaleero yaka tumala okufukamira tuweeyo okusaba tugere ebigambo bitono nnyo dakika 2-3 ate tulyoke tutandike. Omutukuvu Katonda waffe tukwebaza kuba tuli balamu enkya ennungi eyaleero tukwebaza okutulungamya okutukuuma ne byonna byotuwadde omukisa gwo ne byonna byewasuubiza tukwebaza kubanga tubifunye olw'ekisa kino okusaasirako ekyanoonya nga tebyegwana bulamu bwaffe obitume kubanga kyekirungi eri obulamu bwaffe otuwe enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe olw'okutambula mu nsi nga tusaanidde okusikira obwakabaka bwe wasuubiza tusenga tukwegayirira ate mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Mikwano gyange mukuba nnyo ku ssimu ezo eza ministry naye temuddamu kuba ku ssimu ezo kwera sijja gikwata ne bw'onootawaana n'okuba era sijja gikwata sebo kubuuza ku baganda baffe ne bakadde baffe tutandike twongera okubaniriza ku njira mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda abakuumi n'abatukuumi. Kakati waliwo akabembekereza naye akabembekeza weekali ak'omuggalo gwa COVID-19 nti kati baataddeko ebintu ebina tweyise era tugoberere ebiragiro bya gavumenti nga bwe yatulagidde tusobole okulaba ate nga tuyinza okubaako byetuyinza okwetuusaako n'okwongera okuweereza Katonda nti mukadde amakanisa baagala nnyo gaggula naye tulina omukisa nti tukyasobola okuweereza Community TV n'okuwuliziganya mu mpuliziganya ey'enjawulo nga twogera ku kigambo kya Katonda ogwo n'omukisa gw'amaanyi abantu bagamba entakira nti bannange mwongere okuwagira omulimu gwa Katonda. Abaddeko n'okusomeza okumu mu wiiki eno ekkanisa eyaffe ya SDA gy'empangayire eyo nga biseera ebisinga okuva muggalo gwatuuka bali twategera kugenda kugirima nengeza kukola nga ngezaako okujja nga nfunayo obudde okujja nga nsobola okusaawasaawawo okufuna waakuma n'asaawawo naye omusumba yageze n'agamba nti siri mu dinkoni ekkanisa erina kusaayibwa abadinkoni ekyo kyesimanyi nti oba kiri bibiriko nti omuntu agaana okusaawa ekkanisa oba okugijja muki mudoni bala nti ekkanisa zigenda okufuuka amatongo nga bayibuli Yesu yabagamba nti gijja kufuuka maki amatongo. So ekyansanyusiza kijaawo balinda abadde ate abadinkoni basuubira abadinkoni abamu kati bagwa badda mu bintu birala nnyo buli mwaka kola kikola kiki mugalogalogalaki lugaba. So tweza Katonda olwokuba nti atwadde ekirago eky'obulamu abafiddako baganda baffe mikwano gyaffe tubasaasiddeko olw'ekyo ne tumirako ne baganda baffe ab'enjawulo abagezaako okuwaayo omulimu gwa Katonda ne muganda wange atera okuweereza nti ye ku sabbiiti akawungeezi n'empeereza endala muganda wange kijja okutuba ne mu studio so naye mutumiddeko ne maama ewaka naye mutumiddeko ne baganda bange bonna mbatumiddeko sefu. Abaganda baffe era ebyo bityo birabise awo omuntu yankubidde essimu wakati mu wiiki nadde nakava okuweereza ku sabbiiti era bigambo kambi bagambe baganda bange abalaba puroguramu eno omanyi lyayinza okukyusa station n'akusanga ng'ogambe infact wali omuwala yasooka okunkubira gwali ku makya ku Sande naga nakuwulidde uliwe nayogera ku bakazi be bagala okufuula abakadde b'amakanisa nakuwulidde ng'oyogera ku kanisa ne binyinza nezijjako ne TV kati yagenda okukuba essimu ng'ayagala kuyomba yakuba kukola lutalo olabika otyo okugamba mbu tetukkiriza mu Bayibuli nga byonna byonna byayogera yukute offside teyabiwuliriza nga birina kubeera yaguddemu bigwe manyi omuntu agwa mu bintu kyevudde nga ndi muntu ayinza okukwata remote n'ateekako mu TV n'asanga ndi mu program wakati nga nazze nnyonnyola ku bimabega n'asanga ngamba nti paapa nsolo agamba buliya bwayise paapa ensolo najja nakolwa obusungu. Baganda bange ebintu bino bibagamba wali omuntu omwenda yankubidde essimu nga mu buufu obwo nga mbagamba mbu ntaddeko programu zo nkufolonyizawo ku YouTube yo n'empulizaako katono ku bigambo byoyogera naye ng'omuntu amanyi eby'omwoyo era ntegedde kiki kyokkiriza biki bino nagezaako okwogera ng'alinga ng'alaga nti asupportinga message eno yatuuse mu maaso eyo ng'agamba nti bwe mba mbulira nga njala okufuna abagobereza abangi nsooke nzireyo wansi nyinyonnyole mbulire enjiri nga si yakuvumirira bibiina birala yakusuuta enjiri esobola okufuna attention y'abantu basooke banfollowing ndyoke mbabuli ate ebigambo bino eno nga bamaze okufuna following ekibiina ekingoberera n'aŋŋamba naye nawuliddeko ebigambo byakozesa nga obambire ekkanisa kwa yaŋŋambye mbu ŋŋamba ndi mukristaayo naye ate
olulimi lw'okuvuma nti musiru ti olulimi lwatisirwakikwisa ne mugamba gwe ekigambo ky'omambire nti mambira si kivumo onsotonga nti mambira ng'owuliriza message gyembuulira naye kyanamugamba ekigambo kino banne n'abala ku TV mumpulirize sinoonya bagoberezi nkiddamu sinoonya bagoberezi senga mbadde noonya bagoberezi senga nateekawo ogukanisa ogunene ne mbagamba namwena mujja eno nga babujinga bayita ku Kananirandi temunfolowinga sibafiirirangako sinze Kristo sibanunulangako na musaayi gwange I am a fellow servant as you are mbagamba ekigambo kimu kulongoosa nkola zammwe kudde eri Katonda ekigambo ekirala kye mbagamba ekkanisa yonna yadde badde eyitibwa ya SDA ngangama nti bali mu Babuloni singa egezako ne yeesala ku General Conference nejjawo connection yayo n'obukulembeze obw'amalodo okwetunda mikono gy'obwa Papa ne bwewaayo ng'ebibiina ebirala byakola mu bwesaleko that is God's church mudde ku principles z'amazima ez'ekkubo ery'amazima okubatiza tekyeragisanze kujja kukubatiza omukadde ekkanisa omusumba ene n'amaze okutegeera enkola eno ey'amazima n'ekkubo engeri omulimu gye gulina otambulamu nga ddala bavudde ku nkola z'okufolowinga abantu nga General Conference n'enkola zaabwe ne basitandinga nga bali bokka nga bagobera Kristo eyo paati ku kanisa ya Katonda omuntu ayasobola okubatiza that is God's church sigenda kumalayo Uganda yonna nga njitabala nti ngenda batiza buli muntu sena malayo Uganda yonna nga njitabala nti bonna bankulembere nti wendifa mulitunuulirani mwemba nga nze gwe musuubira nti nze mukama wammwe nze mukulembeze wammwe abakkiriza ndi muweereza mufolowinga message yembuulira naye Kristo gwe tufolowinga kubanga enjiri gyendeta si yange ya Kristo enjiri yawulira odda nga sina kuzaalibwa kiyinji wano wendi nagisangawo senga nze yagitandika nga ninga nabbi ndoza wega nti bwanfolowinga ate ne nabbi naye ayita message etali yiye alita message ya Katonda ne bwavaawo esigala eyogera naye nga ye yafadda kujja kwa bakatu kyabagenda kumalawo naye kusamira abantu abaafa naye nga ate message yandibadde following basosi byabafu nga Isaya bwagamba 8:19 bigambo byabalamu twandi bibuuziza abafu naye abantu abamu bagenda ne babuuza abafu ate nga bintu byafa abalamu so baganda bange omuntu eyange mbu mambire ekkanisa nze ndowooza bwe mba nga mambire ekkanisa mba njogera byakasalo nze njagala kubiga byonna byenjogera byonna baveeyo omusumba omwasi avaayo omu bw'ati oba baagala mukaaga bonna baveeyo bampe ensonga emu gye nali njogedde nga ya bulimba nga mambire ekkanisa buli ekirala kino kyekasembe ekigambo kino abantu abamu bakozesa enkola bweti nali tandika puroguramu eno mwaka oguweddeyo twatandika kupoza mu TV zino mwezi gwali gwakuna nga tandika okuweereza waliwo omusumba bamuyita Pastor Kagwa Rogers waliwo omuntu omu gwe yagamba nti ku Moon TV kuliko omusajja abuulira naye mufolowinge agambye abubaka bwabulira bwebwo kubanga nali ntandise kuba ekereziya enkola zayo ez'obulimba n'engeri gye bajja bakyangamu amazima ga Katonda awo nga directinga abantu neewunyisizza omuntu omwe yaŋŋamba nti yamugamba following nafunye recording ku WhatsApp wiiki eyo ewedde eri ng'omuvubuka ŋŋamba nti musumba olunaku olwajjo sabiiti eri olunaku olwajjo nategedde message yo nzize nkufolowinga naye olunaku olwajjo nategedde ekinsi ky'obubaka bw'obuulira era nentegera nti gw'obuulira mazima biga bye twayiga mulundi guli oguwedde n'ategera lwaki njogera nti SDA eri General Conferences Babylon nanga ekigambo kino twali mu kanisa emu ng'olumaze okuwona ku nsobi ze SDA twali mu kanisa emu Pastor Kagwa najja n'akyala mu kanisa yaffe olwo ng'emibaga liyiseewo okuva liwe yagamba bali balabe bwe yakyala mu kanisa yaffe n'atugamba tyoleka abala puroguramu ku Moon TV ey'omusajja oyo yabulira buli sabbiiti olw'eggulu ne mubamu emikono egyawanika egitali mingi nnyo n'agamba bala temuddamu okulaba puroguramu eyo ey'omusajja oyo teyabawa nsonga naye aga temuddamu okukola ki omusajja nawe oba muvubuka omusajja simanyi n'agamba nti nasigaza ekibuuzo mu mutima lwaki atugaana okugiraba ate nga bawunya Pastor Kagwa Rogers ku conference waggulu yatwala ebyobunabbi era bwe basinga okumenya obunabbi kati ono nabbi wa bulimba abulira njiri ya bulimba era awulira message teza yali agala kiri eri ekyokuba ekereziya byokka naye nze nyinza nti okuba ekereziya munda mu kanisa mulimu emisege nyinza nti okuba ekereziya ensobi zaayo
ng'ate ne mweno mwesidi agency lizo zisirikire siba munnanfuusi ebyo Yesu we yajja mu kiseera kye nga abakabona bye baagala bibeerewo abo babulengi evumira ab'amawanga naye ng'ate bo babasuuta busuusi yadde bakola ensobi zaabwe ennyumba ya Mukama bagifudde empuku y'abanyazi bajje saddaaka mu butale gye zirina otundibwa bazze batandika ezitundibwa wakati mu yeekaalu nga bifuuse byamaguzi bizinesi ng'omuntu akola eki abakabona basanyukira nnyo abantu okwonoona bajje bagule kubanga bizinesi zali zifuuse z'abakabona nga kabona agenda kusangirira wali alina n'obuliga bwalina okuguza kugamba nga ayagala nnyo obwononefu bweyongere kubanga bizinesi eba eri ekola so sindi bali bafuba nnyo okulanga nti badda mu mpisa ya Katonda ey'amazima kiba nti bayongera obulombolombo bungi ku kigambo kya Katonda sabiri n'efuuka omugugu eri abantu abalina ogifolowinga ne baba nga balina amateeka obulombolombo bwe batuma ku tteeka lya Katonda Yesu Kristo yajja okuggyako alyoka alifule nga likiriini okubanga abantu bali so different nga balina okubeera yajja kutuukiriza nakulaga but how to follow his God's commandments yakye bweyagamba nti and you fully reject the commandment of God that you may keep your own tradition mulekera leteeka lya Katonda ekiregero kya Katonda mukwate obulombolombo bwammwe baddanga ku bulombolombo baleka empisa za Katonda ez'amazima ebigambo nina bingi ebyokwogera nemugalange bakubyogera nga bateeka namba ku screen yawe eya studio mu camp meeting nga kumpi district ebula kwerondera musumba n'abulira mu camp meeting twagala musumba maka twagala musumba gundi yafesi wa Lugembe nti asobola okujja kuba mu camp meeting mwamu okusomesa ku byamaka omusajja akubawo ogukuba guki ogugambo nga gwe baagala nti oli kife musumuli yabakola ki yabajja naye baganda baffe Rogers Kagwa mukwano gwange nfiira bulago kuba twakolako naye ndowooza effort ewankulukuku nga tubatiza abamaje balinga 6 tuli babiri naye bwe twali naye nga sajja ayogera ebigambo naye oyinza obutamunenya bayinza okuba nga agenda okujja mu kanisa okujja okigamba naye nga alina akazito ke bamutaddeko gezaako okujjayo statement eyo gyebakola ki gyewalagirira abantu bagala bale omukutu andikatirabayo abasajja era nja munenya Katonda bwe tumukwatibwa ensonyi maaso g'abantu alikwatibwa tusiba ensonyi maaso ga kitaawe bw'abanga Bayibuli egamba nti tobbanga olw'okubanga oli ku peroolo ababbi nagamba nti kikyusa ogambe nti obbanga n'okikyusa kuwoteliko puresha Mukama agenda kusonyiwa kubanga bakukawukasi ajja kuzikiza kubanga kikola kamba olweko ekigambo kino manyi byofogera bingi naye olaba kamono k'ensolo mark of the beast amamba kitoto giyita microchip but yo giyita nti okugema okufuna kamono k'ensolo kya bulimba okugema siye kamono k'ensolo si okufuna 666 kya bulimba however much kya affecting obulamu bw'omuntu naye akamono k'ensolo okukafuna kidiringa na mind era senga buli muntu gwe bali bagema nga unokensolo akafunye government oli janita ikakwata abantu by force nge bagema nga kitegeza buli gwe gema akafuna kwensolo akafunye n'omukiza bakamuwadde tagenda tuka mugulwe kitegeza kya bulimba so toyinza forcing muntu gundi kati ntenyo kukigeraganya ku rape singa bagenda barepinga omukazi ngoleko nga mukazi wange yayenze mukazi kikazi nga kisiru kye nakikutte n'abasajja balanga bamukutte bukwasi mukazi oto omurepinga naye singa omusajja amukwana n'amulimbalimba nakkiriza wogamba nti akoze eki ayenze so kati akamono k'ensolo ng'olubiri bamukutte yamugema by force kafuna ati akamono k'ensolo yaba ebidiinidiini nabbi ab'obulimba bibulira enjiri bwekyo mbwera simeruka 6 eri mu kugema don't be deceived kino kiri part ku bulamu bwo okurejectinga process eyo okikola ku the safety of your life kubanga tekiri sechuwa tuze tulaba bagundi babibulamu babyogeddeko ebbanga ddene so mu Uganda okana international AstraZeneca oyo bamwogeddeko that's not the mark of the beast however much ezimu ku channels ensolo zegendo yitamu okulaba nga ensolo ku enforcing enkola zaayo sebo nga bade yake namba yesimu sebo era ekyo nakigambako omuganda wange Musumba Mpande David kyogenda bagenda kusuuta naye bajja kukumenya omulundi gumu lwaki wano baali bakyusakyusa abasumba nga Mpande alina okugenda ne Kasongola naye abantu bangi bateekamu essente Mpande tava mu Kampala yasinga obulira ekigambo yasinga okukola bwati kituufu olumba lugamba nti buli wantu wonna Yesu gyantwala ngenda nze ki bugenzi naye
anga bataddeyo line studio ngenda kubako omusajja omu ewadde statement owabalokole atwala abalokole mu ggwanga lyonna si Serwadda n'agamba nti covid ono n'abasoma bakkirize bo babakkirize kwati banoonya bunoonya nsimbi babakkirize badde mbasabire ki abantu bagule ebyambalo bya covid babe nga bo bambadde ebyambalo bya covid basabire omulwadde ono nga bo bambadde ebyambalo bya nabo beetangire naawa omuvubuka omu yeetuze n'ateekawo akaseppiki n'omulawo wanne najja nankumbi nga baga nti afudde enjala lwa covid yesse kubanga talina kyakulya Musumba Serwadda yawadde statement egamba nti wakiri abavubuka babbe bazze emisango emisango ejjama gizo omutwala mukomera eriyo emmere ne toyi za bwereere n'amazzi ga bwere aze omusango omunene bamusibe okusinga okwetuga niyo nabyo bibi okuba kibi n'okulita kibi ne yage babze omusango omunene kati wanakwata omwana wo Serwadda andi kati Serwadda baga amateeka tegava tuli mu kisa yabawadde kwogera ekyo okwetayala kuba yibwe batyo okufanze waba omuntu omu bagamba omuntu wafa agenda mu ggulu naye babatwala kabere bano bannaddiini babatwala ne mu malwaliro ag'ebbeeyi mu babajjanja baleme kufa ne babasabira osabira wakinga agenda mu ggulu muleke nyumira nnyo omusajja ono muganda waffe Engineer Nyonsimba ye bwawulira ebyaseka buse sinanga ne bana basajja nali simanyi ko muganda waffe tukutumiddeko alowuliza amawuliza abatwakozesa naye woviira rediyo yo oba sorry TV yo wajiviira nsobola okuwuliziganya atuwuliza omulizo omulala Halo? Sebo. Gyebaleko basebo. Kale sebo gyebaleko. Kaakati nze mbadde mbuuza. Sebo. Nga nsaba kunnyamba amannya gange nze Sakavisi. Wane Kasenge. Sebo. Nze mbadde mbuuza nga nsaba onnyonnyole ku kyawandiikibwa Matayo 12 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'omunaana Yesu ng'ayogera ku Ssabbiiti. Kale katusomewo ng'omulala wabuuza. Omulala kuba essimu agambe halo. Hello. Halo. Sebo. Halo. Halo sebo. Sebo wasitani. Sebo. Tukuli. Mbadde mbuuza sebo. Wangi? Wawe ekigambo kyewayogera viscous kimanya Firidayi. Sebo. Nga kikwatagana n'abapaapa abo mbadde njagala okiddemu ekinyonnyole bulungi saakitegeera. Okay. Sebo. Kanyiza tusogereddemu ebibuuzo ebyo bibiri etunagenda wala nnyo. Babuuza ku Matayo essula 12 okuva ku nnyonyi esooka ku lw'omunaana. Katusomewo ndowooza olwakadde. Awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku Ssabbiiti. Abayigirizwa be ne balumwa enjala. Ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋaano ne balya. Naye Abafalisaayo bwe baalaba ne bamugamba nti, laba abayigirizwa abo bakola ekyomuzizo okukolera ku Ssabbiiti. Agamba naye n'abagamba nti temusomanga Dawudi bwe yakola bwe yalumwa enjala ne be yali nabo bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo ye okugirya egyali eby'omuzizo Dawudi okujja kwati yali kabona newankubadde be yali nabo wabula bakabona bokka. Nanti ki temusomangako mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku Ssabbiiti bwe baasobya Ssabbiiti so tebazza musango? Naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Naye singa mumanyi amakulu ga kino nti njagala ekisa so si sadaaka, temwandinnenyeza abatazizza musango kubanga omwana w'omuntu ye mukama wa Ssabbiiti. Wano already answer weeri. Yesu Kristo ye mukama wa Ssabbiiti. Omwana w'omuntu wano gwayogerako sitayogerako fe abantu. Yesu Kristo ye mukama wa Ssabbiiti.
sabiti yabawo kulwa Mukama Makera watugamba naye obasome wano eno Bayibuli agambye nti abanayigiriza bayita mu nnimiro eŋŋano ne banoga ebirimba ne balya abakabona ne bagamba nti bakoze kyambuzi fayini kyali kikyamu kubanga bagenda okukolektiva kubanga abaana ba Isirayiri Mukama bagaana mu kiro kyakuva okuva mu kifo kyabwe ogenda okukola ki okufuna emmere bagifunanga ya mirundi 2 buli Friday wabula wa mukaaga ng'egenda kukola ne ku Ssabbiiti ne baga tebujja kubeerayo kakati Yesu Kristo ayogedde ku bakabona bwe basobya mu yeekaalu ne batazza musango ebintu bino eno we tuba tunulidde enkola zino ne Musa ne Dawudi ng'alya ku migaati teyakikola nti yali mpisa ye nga mu yeekaalu n'alyanga emigaati n'avaayo bakabona bantu we basobya tebaalinga mpisa ye nga bagenda basobya kwajjukira abaana ba Eri baakola eby'omuzizo ku yeekaalu ne basobya Mukama n'anyiiga naye baali bagifudde empisa yaabwe kino kituwa kyakuyiga ki nti bano we baayita mu nnimiro eŋŋaano tusomangako nti baayitamu ogwasooka ne Ssabbiiti eddako ne baddamu ne gweri ne baddamu bakikola once omulundi gumu mu bulamu bwa Yesu Kristo kwekuba nenye ekyo naye Yesu Kristo n'abagamba nti bali tebazza musango waliwo ensonga lwaki tebabalira musango ne bano kye baali bakoze tebabalira musango waliwo ensonga Yesu Kristo yatugamba nti bwegwa mu kinnya ku lunaku lwa Ssabbiiti togijjaayo kino ekigambo nkibagamba baganda bange bano baganda esira bwe bamenyera Ssabbiiti Yesu Kristo yagandize Mukama wa Ssabbiiti in fact senga Ssabbiiti yali wajja kugijjawo yagambye nti teyalisana Mukama wa Ssabbiiti kwati tumawuli yakonga nti nze Mukama oba w'amateeka ag'emikolo kuba gali gagenda kukoma naye tulaba nti era kambabuleko ekyandikwa kino nga sinagenda mu maaso mu kitabo kya Matayo essula ya 24 okupuluvinga nti Ssabbiiti si yakuvaawo bw'osoma mu kitabo kya Matayo essula ya 20 Yesu ng'amaze okulanga nti ekyomuzizo kigenda okiyimira abatukuvu asoma mwategeere mu yeekaalu Daniel nnabbi kyeyogerako yabagaa naye musabe ennyo ekidduko kyammwe ng'ekyomuzizo kimaze okuyimira kireme okubawo ku lunaku olwa Ssabbiiti omu biseera ebya winta eby'empewo lwaki ali kifaalinga ku Ssabbiiti ng'ate amaze okuddayo mu ggulu kubanga kyayimirira mu edi 66 nga yaddayo dda mu edi 31 mu ggulu kakali kiyimira mu edi 66 naye gyalanga nti wekiriyimirira musabe nkireme kubeera ku lunaku lwa Ssabbiiti lwaki abalifaalinga kubanga Ssabbiiti erenda sigala ng'ekola ki wano twasoma ekyandigawo netutandika nti bakabona baali bafudde baali bongedde obulombolombo bungi ku tteeka lya Katonda tolinnya kulinnya kawuka ejjinja olikasuka olikoma tosukkawo kwema Ssabbiiti ng'efuuse kaasi bakabona baateekanga ebyambalo waggulu ne babyesozekamu bwesozesebwe bati balikukola mulimu ku Ssabbiiti tebabikwatako babiteganga kale watuuka ku Ssabbiiti ng'egize ku makya ayingira mu kiyingire bwati nga bwolaba akamugi wayingira mu kiswa n'atambula bw'atamba talinnya kawuka naye nga munagwenda ababulinnya ne bakola n'ebyomuzizo bingi naye Ssabbiiti otuuka ne bafuuka hole yes kati Ssabbiiti neefuuka ekikoligo abasajja mujjuke omusajja Yesu gwe yawunya omukono ku Ssabbiiti namugaa gola omukono gw'owonyezebwe ne baga omukubamanja kubanga awonyeza ku Ssabbiiti n'agamba najja nti kirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti bakola bubi kutta oba kuwonya awonya baagala mutta ne balabaloza bakola kirungi so kati Ssabbiiti mu kitabo kya Isaaya baali birabidde ebigambo bya Isaaya 5:8 onyiirwe 13 yagaa nti bw'onookisa ekigere ky'okuva ku Ssabbiiti obutakola by'oyagala gwe Ssabbiiti n'ogiyita essanyu olunaku lwa Mukama tokwata makubo go ggwe bano okugenda mu nnimiro okulonga eŋŋaano tigaali makubo gaabwe muganda nkankuleko ekigambo kino omuntu ku Ssabbiiti singa enjala ebadde emuluma ng'embeera yamukutte nga teyasobodde teekateeka kyakulya bifo tekikugaana kugenda kufuna kyakulya kubanga senga bwe kyali senga Ssabbiiti bwetuuka senga enjuba teddamu kwaka andi bina kuwummula senga amaaso tetuddamu kussa tubeeranga mirambo ku Ssabbiiti naye Ssabbiiti tegana ne kyakutambula naye Mukama atugana emirimu gyaffe egya bulijjo okugituusaako engalo n'okunoonya ekyokulya ku lunaku olwa Ssabbiiti wabula embeera ng'emaze okukukwata nga tewakiteesiteesi era kyejja bwalumu kyagwa buggwe ne si yali enkola yaabwe tekikugaana kulirivinga buzibu obwo era abantu bamenya Ssabbiiti bwe kiseera tegudde mu kinnya Mukama yagambye nti egwe mu kinnya naye buli Ssabbiiti nga yeegwamu ninga n'okubanga mbadde ku mirimu gyange naye nga nakoledde kayungu naku lwa Friday nempuga emmotoka okukomawa sijja kuyimirira mu kkubo saawa ziweze saawa 12:00 tenyimirire njasigala nkola ki nvuga paka we naatuuka ki ewaka so Ssabbiiti si kikoligo embeera yonna ejja nga sigwa kisetinze nti osobye Ssabbiiti ng'ekuguddeko bugwi tokyagadde nga olaba kuvizika ku Ssabbiiti si kirungi
naye singa ente egwa mu kinyeeta singa omwana kufa ku sabbiiti tekyewalika omwana afudde kya bulumi naye ate omuntu okufa bifo nga tuli muziika ku sabbiiti tebagundi yafiirwa kungene muziikeeko ku sabbiiti it is sin naye nga ate omwana bwakufa ku sabbiiti oba omuntu gwe wafa ku sabbiiti nga tolina ennaku teyewalika ku mutima eyo ente egudde mu kinnya si gwa kiteeseteese nyawangu abantu amu nga n'akajanja mukwano gange nga ku kyalo waliwo eyafudde ngende muziikireko n'akunuma ku sabbiiti agenda aziike wojja agenda kuzzaawo obulamu bwa muntu so sabbiiti tugitegeere bagana essuula eno ey'amatayo sina mu isomero bange ejjawo sabbiiti etuwa reference just in case nga waliwo obuzibu obuguddewo ku sabbiiti what you must do it is not sin Dawudi okulya emigaati yakirya mulundi gumu teyali mpisa ye bakabona okusobya mu yeekaalu yali mulundi gumu teyali mpisa ye yaabwe era tebabalira musango kuba tebakikola nti yali deliberate tebagala kukola bubi ne bakikola olw'okubako kye bataasa ekirala so ensonga endala ya vicarious field day gye batugambyeko satisfes ebintu byokubirega ku lutimbe naye mu kataba kayitibwa our Sunday visitor kandi nga 18 omwezi ogwokuna omwaka 1915 numu statement y'ekereziya gye bawandiika nga bagamba nti tayito ewandikiddwa ku nkofiira ya paapa erimu ebigambo bino Vicarious Filii Dei era ne bategeeza the vicar of the son of God omusigire which means the vicar of the son of God kitegeeza omusigire omwana wa Katonda bo nyinyi bakiwandiika then Bible mu kitabo ky'Amatayo kyakubikula essuula ey'omu13 aga nti alina amagezi akoleki abalirire omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gw'ensolo 666 baalekawo olumu okubalirira naye omwoyo yakuyamba okutegera ebigambo ebyo then omuwendo guno oba ogubala obala ekigambo vicarious Filii ne Dei vicarious kivaamu 1012 sigenda kubala nukuta ku nukuta naye mulimu abasoma Roman numerals vicarious kiri V I C A R I O U S vicarious kivaamu 1012 V5 I M C 10 ogero zibalaba otyo U ye V mu Latin evaamu 1012 then Filii yekivaamu 53 F tena value I yemu ero 5 double I esemba izikola Filii ezivaamu 3 ezivera 5 then Dei D ebera 5 mu Roman numerals I tena value I ebere mu 5 then udira 5 nogako 1012 nogattako 5 ofuna 666 kibaze mu bufunze kwa sina wano illustration ku lutimbe nenga je kyomuganda nga badabuze kibuze ekyo so muwendo gwa 666 muwendo gwa muntu si gwa nsolo si gwa microchip haba macho ayinza okole ngato ngere ko 666 simbo nyinyi ziraga obwa papa ngawe twala ne logo YSDA eyala 3 way verines bajja ku kitabo ekitwa BEM document cyaniga 1809 ndoza mu mukaga BEM document ye signing mu makanisa go yagisainingako BEM document ye BEM kitegeza baptism Eucharist and ministry then baptism yembatiza Eucharist in fact mulimu articles nazira ko sabiti rumu nga SDA kiriza nti Eucharistira mukolo guliro dije gwa Kristayo yes article twajisoma koko ku sabiti mujja kudamu ndete ebintu ezemu tubigeko oboli awo kubanga tuze tubigatawo mutebabeerako so kati bakiziganya kumbatiza bakiziganya ku mbulira y'enjiri bakiziganya ku Eucharistira omukolo n'osoma mu obunabbi kwanga eklezia ekiza nti Eucharistira buli bagikola nti omukolo ogwo gukola nti bali ya musayi gwa Yesu Kristo gwennyini na mubiri gwe gwennyini real blood nti priest esala gyasaba transferring akagati ako into a real body of Christ and a real blood of Jesus Christ, which means they crucify Christ afresh, but this is a symbol tuchikola kubanga kabone obuki ubone akali presenting akiri nebo bagamba it is the real blood and the real body of Christ. Laba lira ddala bifi bya Yesu boy babirivi ngabiriza ya kali atenga kiraga ndi tukola ekintu za Kristo ku musalaba ekiminizo gwo mukolo gwa kuono buli kiseera kuza Kristo ku musalaba kumutirimbula buli kiseera yenkola ya kubanga musayi guyika buli kiki okuli akagati nokuyiwa omusayo yes
kitegeeza yeba mutabuli we bakola omukolo ogwo kakati it is symbol sena gisaagamba nti gwe mukolo guvolera ddala katonda ogwa katonda Godhead gugivolera ddala ne mission Kristo gye yajja okukola so kati XDA egamba nti bakatuliki bakola omukolo ogwo nti it is biblical bali kiri mu watu wayogera Mukama which means abasajja bano bali bumu era kati nze kyemvudde ngamba baganda bange General Conference wanga bwekkiriza yenkola yaayo gwe mu advent yakkiriza n'ekintu ekyabulimba tuyinza kukkiriza muntu okubeera liidawo mukulembezeewo kubanga oli mukulembezeewo yakulidinga eba akani b'ekiseera kiri Musa we bagenda ne bakola akani bwe yaleetera Isirayiri abantu okufa abatalina musango olw'okuleeta ebyomuzizo wakati mu yeekaalu bateekeza action Musa yagamba Mukama yagamba akubwa amayinja era Mukama yasooka baga mu osomesula ya Yesu omusanvu beeyawule akani n'ennyumba ye Mukama bazikirize era batwa mu kiwonvu akoni okuba amayinja kakali Dathani kola ne Abiramu ndoza mu kubala 13 14 era nabo bakola ekintu kye kimu Musa Mukama yamugamba nduza lunyirwa 24 n'agamba nti ayi Mukama Katonda w'emyoyo omuntu omwana yona nosingwala ekibiina kyonna omuntu omwana nosingwala ekibiina kyonna Mukama n'agamba Musa mu bufunze obutasungwa ekibiina kyonna gamba Isirayiri yeyawule ku bantu abo ndyoke mbazikirize era abatayawukana abaana ba Koola n'Abadathani n'Ababiramu baafa na nyumba zaabwe zonna naye abaana ba Dathani tebaafa lwaki tebaafa beeyawula n'ekitaabwe bagenda mu kibiina kino ekyeyawukana ku bantu bano abasatu ne family zaabwe bo tebaafa so separation etuyamba butafiira mu bibi by'abantu bali abalala kiva mu Kukolosai 14 Bayibuli egamba nti muve wakati wakyo mwe bwayogera Mukama temukola ku kintu kyonna kikudde Babuloni mu kifumu mu abantu bange mwema okussa kimu n'ebibi byabwe n'okulega ku bibonyobonyo byabwe Mukama atwawukanya ffe tuli bantu balungi gwe oli muntu mulungi ali ku TV alaba oyagala Katonda osabito ogikuuma obusamize obukyawa ne leadership ekutwala embracing obusamize ebusamu ekitiibwa so you need to dissipate from that apostasy naye sigale ngoli ku principles ekigambo kya Katonda ngo kyatambula Mukama bwakola ki bwayagala kye ye makulu g'ebigambo bino omuganda wange yankubidde essimu ali mu bizinga by'essese erinnya lye lyalidde naye kumanyi kwali alaba yakubako yaŋŋambye nti musumba nga yeebaza bambi bino bya cream yabitegeera bino omulimu embuto z'abakazi ze baggyemu aborted fetuses ze baziteeka mu cream zezo ze beesiiga ku mibiri n'ebirala bingi byayimbuulidde byazaayiga eddagala ly'amannyo yalitegeera obutakozesa zino chemical ze batukolera katunkuma n'eccako yaŋŋambye nti era byenkozesa kati mu kusumba bali kutuyigiriza naŋŋamba naye nina ekintu kimu kye ngenda okukola ngenda kugenda ŋŋamba omusumba wange message ya sabbiiti omuntu ono namwagadde nnyo yategeera amazima ga sabbiiti ye musumba wamukola ki amwagala yaŋŋambye naye bwakkiriza obubaka buno ngenda mulaga obutambi ng'onnyonnyola ebintu bino bwagaana ngenda mweyawulako bwakkiriza sigale nga ntambula naye that's the message we need kyobala dina sidi entenanyo baga nti ekkanisa bwe banga amukadde agitwala akkirize obubaka buno ne basala kugera connection ya kugera conference that is God's church musigala omukungane musinze Mukama naye banga baganye separate individually yawukana sekinoomu sabiti twali badde kuweereza Katonda okuba nnyimba za Kristo kola kutya naye batandikira ku nsimbi ekkanisa nebeera mu mabanja kino kiba kyakaggwawo mutayimbwa gutuuse kiba kyakaggwawo kino kituuse obunaanagabaasa bwe gati tuvumira bali abasajja abalokole mubaga b'amabaasa naye baasa eziri mu SDA omuntu omu yaŋŋamba ano kali bo bagamba siga ensigo mulundi gumu ne kiggwa byo ne babibalira awo byabo naye bino kuliko ebintu nga processing omulatuuka n'agamba nti ye bannange omuntu omu yagamba nti ekereziya n'ebiina ebirala biinege gye bibbamu ssente mu magezi ne bavumirira abalokole nti babba ssente naye nga ne bali babbi bazibu amakanisa malala mabbi naye kye bakola bo beyeeta mu ngeri si yakusiga mumanyi kigambo kusiga nsigo yekiafuka ekivume naye nga ndi byonna byebakola si kusiga nsigo naye byonna bibi banyuna mu bantu sente mu kanisa tulina okuwa ebintu bya mirundi egi kino kankibasomesi baganda bange ebiri kimu kya 10 na kirabo ekimu eky'ekkumi ekyo kyo kirina omutima gwakyo olambikiddwa osooka okuwa ekimu eky'ekkumi nga ku mutwalo gyeko 10 dembe eryo okukwata akenda loga kano ka kirabo nafunye mutwalo 10 ndujje ku kimu kya 10 akenda kanako nkatadde kukola ekirabo kasingene kimu eky'ekkumi oba okuteekako ezenkanakana ekimu eky'ekkumi dembe eryo
so kati ekanisa kino kubiza abantu kiri eki banne muwe ekitundu ky'ekkumi n'ekiki n'ekirabo ekirabo mubagabe banne buli omu aweeyo ku lw'omulimu gw'ekkanisa naye bino mitayimbwa biina kukolebwa mu kirabo ekikuŋŋaanyizibwa so sigandi kati ekirabo ekikuŋŋaanyiziddwa kimu ky'ekkumi kikuŋŋaanyiziddwa kati mutayimbwa kati prime radio kati nyumba y'abakadde byonna byonna seere zibikola zeezo okujja kwoli nga vudde esi kino omunaga nti bannange naive maki nsasula ekimu eky'ekkumi omukadde muzimbidde ennyumba kive mutima gwe nga si nkola nti mugimusaba mugimubanja naye kaŋŋambe abantu bano ekigambo kino era nsaba mukiwulize kubanga natalabako bwe nali nagendako mu kanisa za Anglican Church nga ngendayo okuba support nga St. Stephen's Church Empereero nagula uniform za muzeeyi yantumye ne tubagula uniform z'ekkanisa banaayimbiranga naye bantu basondanga sente za Church House basta Uganda House Church House sawayo kati government yabaddeyo ndo za trillions nga 6 basasuleko banje libanja nenga yakyo kyagwa kuliko business zaabwe kuliko cryptocurrency kyamukadde bahati ekyabagisebeze kyabba abantu cryptocurrency ne bitcoin ebyo kyamukadde bahati mafina kinamu omukono abadde bintu amba basona okuza makomera lwakubba abantu ngaje nakuwanira mbo ofuna sente zijira ku simu zijira mu dola naye abantu abakristaayo bangi abangirikani basonda sente okuzimba amalwaliro balina na mirembe naye abasonda sente ezo ne bwogendewo bakujanjabira webale nnyo kati abantu basonda omutayimbwa naye muganda nga abaana bagenda yindi abaana babasumba basoma ze bangamba neŋŋane nga zikalisamusi ngenda kweza katonda bebagenda okukola omwo togenda genda kubeera alengenda kuba ya bbeeyi gwasonda sente obukadde 7 kadde 10 ekifo oteeka omuli sente wali omulimu gwa Mukama gwola mulimu genda mu maaso nabwo omulimu gwola ku TV ya muntu bagenda kujjanjabira ali bukadde bwa nsiimi so nagenda mu ddwaliro wasondera sente nze nkuwulira mazima kituufu nkulazeeko examples nabbika kandi wali tata asonze sente bazimba ekizimbe naye wansi yamaze okutandikawo dda supermarket yiye so baganda baffe teeka sente w'ekimu kye eky'ekkumi owali omulimu gwa Katonda Mukama alibabuuza accountability babuuza abantu abamu accountability bayindi abamu bakozesa omusajja omwayo waliwo wa Hallmark bamukozesa ebintu byabo okuyiwa flowa emu bamugamba katugenda okubukadde 5 net obukadde 5 kwako obukadde 3 eno ddiirwe ezentije nga ebiri babikubiddewa sente bazibbira waggulu awo togenda kujjanjabirwayo nga sente empitirivu nemba naye teeka ekimu eky'ekkumi ekyo singa kyaggwa dda twalina ng'ekkanisa waliwo ekkanisa yalinga eyo ekyetume yali ekereziya naye gandi ekkanisa bali okugiwulirako sente nakula ekkanisa ewedde maze n'okuwasa naye yakulanga nga buli nga nkyasoma nga bagiteekako ne bajja bazimba kakoosi kamu nebeeraawo ekkanisa eringa teggwa nga yatumanyi nti emeramu omuddo ne bagusaawa naye neewunya ekkanisa okugwera bwe njira nga yaggwa neewunya n'okwewuunya ebintu babiteekawo jasi kusiga nga bagenda zimba ekkanisa ya Kampala buwanguzi naye bakasonda biliyoni zinga 3 eziriwo kyokka baziwa bano abasajja mulabanga abagaga mu kanisa ne bazikozesa eno zibeere nga zizaala ki zibazoozamu naga nti mukadde gundi agenda kujjajja tukolera ekizimbe musonde ne bagamba katoto omusomera naye alyeko bakyusa mutwaleko ebukuya nono alyeko so baganda baffe ebyokulyako besi bye tuliko tubagambye terikera ku makya nti Saamu yakoze ekkanisa nedda bakulimba tetwagana tugenda kujjano tujje tunoonye tubagende twakoze ekizimbe muje tukole ki tusabire nedda basebo era bali kyebeeraliikirira nedda tutegeeza abantu ekibi ekiri mu kanisa abantu bategeere nga bwegana nti kigudde Babuloni mukifulume alina amatu awulire ali ku simu omulala funa esimu noza zijja kubanga 3 ebibuuzo bamanyi bibadde biwooma tebimalika mangu mutusonyiwe ne ali ku simu akube ate abuuze ekibuuzo kye kubanga tubuuze ebibuuzo lero tuyinza tujja komekeza okubuuza ebibuuzo esebo Hello. Mukama yebaziwe sebo. Amina sebo. Mukama yebaziwe sebo. Mwala nnyo okutuweereza wanawe tusiima nnyo tusiimira ddala Mukama alwongere ekisa. Amina Mukama agulumizibwe sebo. Kakati naye mbadde nnakyembuuza kiri wano mu Bayibuli mu Galatiya 3. Esebo. Mbadde nsaba okunnyonnyolako ku ssula 13 eyo. Kristo wano ndaba nga bagamba nti akolimidda buli eyakomererwa ku muti kati. Ekigambo omusaalaba kyensomako kuba nsaba kunkunjigiriza ekigambo omusaalaba kyensomako mu Bayibuli n'ekyo kukomererwa ku muti eyo omusaalaba tokyavaawo ate nga Bayibuli etugamba n'omuti. Kale sebo mwetomeseka wantu abo.
kanyanukula ensonga eyo muganda wange weewaawo kakati bayibuli egamba nti yafuuka ekikolimo ku lwaffe kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti. Waliwo ekintu ekinsesa ate nga ekigenda maaso mu nsi. Omuti ogumanyi tumanyi kibayita muti. Omuti nkutegeera nga bagamba nti omuti ng'ogw'omuyembe. Ekintu kino kitannyo kigamba abantu tiwali olabyeko bayibuli omuntu bana bagamba nti Yesu Kristo bamukomera ku muti bakuba Paul emu nga yeesimbye nga kuliko ebikoola. Kubanga senga Yesu bamukomera ku muti bane bamuteeka ku muti gwa muyembe oba gwa vakedo oba kinaga nti akolimiddwa awanikiddwa ku muti nga senga kye tunoonya ndowooza n'abeetuze kuna ne tugamba nti akolimiddwa gwe batugidde ku muti kyandibadde kiri kubanga batera okuwanika ku miti. Naye ekigambo muti webagamba nti on tree kyali simba eraga nti omusala gwali mu wooden form nga mubajji nga guli mu muti mu wuudu yekigambo muti. Naye tulala context nti omuti wagamba muti kitegeeza gwali gumu bwe guti nga gwesimbye tuba tugenda kudda ku kiri nti omuti gwa muyembe oba gwa vakedo Yesu kubamukomerera. Era tukyoke tujjewo kino nti yadde musalaba yadde wuudu tusigize ebbali nabo kye bakuba kikyamu ekyomuti nga guli gumu bwe guti. Naye baga nti awanikiddwa akolimiddwa awanikiddwa ku muti kitegeeza nti buli gwe bakomera ku muti ku kiwudeni gundi matiri ekyo ekyomusalaba wuudu kye kyakitegeeza yali akolimiddwa. Bwe tutandika okugenda teri tree nga nteme emaze n'okukala teriiyo. That is not a tree, that is oba tuyinza kiyita timba olubaawo tuyinza kiyita wuudu. Yes, kubanga kibeera kimaze okugira nga kiri awo. Tosobola kiyita tree kigubeera muti nga gukyeyayimiridde nga tana gusalamu mbaawo. So kati tutwala context eyo kitegeeza nti naye wano yategeeza fomu omusala bwe bagukola ya muti material ya muti. So muganda nga kyekyo so omuti kituufu Yesu Kristo bamukomera ku musalaba ogw'omuti. However much tukozesa misalaba olw'ensonga emisalaba Yesu Kristo agenda okugumukomerako era in fact omuntu gwe bakomera ku musalaba yalinga kikolimo ng'akolimiddwa kyali kya nsonyi kuba Yesu Kristo yagumira ensonyi n'agumira obulumi ne byonna byonna ku lwaffe. Bayogera mu Isaaya sura ya 5:3 ennyindo weewaawo ssebo n'osoma n'okkirira. Naye mu byonna Yesu Kristo lwaki yattibwa ku muti ku lwaffe era emisalaba gyakozesebwa even before Yesu tanaba kufa ku musalaba. Naye twamala okulaba Yesu Kristo yagamba nti ayagala okungoba yetu ku musalaba gwakole ki angoberere. Tegeeza kukwata misalaba naffe tugira ku migongo tumugoberera era buyinike buli weebale nnyo omulimu mitana gye tuyitamu ennaku gye tuyitamu that is our cross. Naye Kristo omusalaba gwa Kristo ogwogerwako his cross ye mitana gye yayitamu ennaku gye yayitamu nga ali mu nsi muno. That was his cross. Era yabagamba nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume nze mpangudde webale gwe musala gweragezaako gamba mwetiko obuyinike mwetike emitawana gye mungoberere. Yes, talina wayogera ng'agamba nti wanali nsanyuka wanali mbuuka yali nnaku ensi yali ejjudde ennaku. Ndoza muganda ffe tumugizemu ekibuuzo ekyo abo bamasi obudde butono tumanyi oba amatidde naye nga kyekyo. Tufuneyo ekibuuzo ekirala ate era tulabe. Hello. Hello. Yes. Jebaleko banaye. Muganda waffe ojebaleko ssebo. Mwebala okuweereza. Mukama agulumizibwe ssebo. Ono Tamale Moses nje n'oluweero. Yes ssebo. SDR Protestant ku muntu eyakasoosa okulaba programu eno kiyimiridde ku ki era mission yakyo eri ki yabaffe ki temutakkiriziganya na SDN era lwaki mulumbye nnyo abakulembeze baabwe okusinga mission yaabwe nga bweri neyanza nnyo neyanzeege. Amina ssebo mukama yebaze. Okuddawo Katonda nnyo emabega tujuke ebiseera by'abaana ba Isirayiri bya Yerusaalemi Yesu Kristo bwe yajja. Yesu yajja ng'abulira enjiri enenye bakabonda bali maze okuva ku nkola ya Katonda nga bayingiza enkola ez'ensi nnyingi mu bo. Era Yesu Kristo bwe yajja yali agendera kulaba ngazzawo empisa y'obwa Katonda n'okulaba nga Yerusaalemi ekkiriza amazima Katonda eyimirirewo ereme kuzikirizibwa. Era singa Yerusaalemi yakkiriza Kristo kubanga tulaba olugero yagira n'agamba nti waliwo ne adisa gundi nga bwetambula
naye yasindikanga ababaka eri bwe yalekera ennimiro ye ne babattanga yaleka kuba nabbi ba Isaya bano ba Yeremiya bani bajjanga babaweereza bonna Isirayiri beyajjanga ettolo okuginenya n'agamba nti nanyini nnyimiro naga kati kasindike mutabani wange osanga ye banaakola ki banamuwuliriza. Yesu Kristo yali asembayo ne bagamba nti bamala kulaba ku mutabani bagamba nti atono kazze ye musika yo tumujja olugenda sigaza ennimiro eno. Ekyatisa Yesu Kristo bali bagala kusigala nga bafunye bukulembeze bwa nsi eno Katonda bwe yamaze bajjako mu kitabo kya Ezekiel sura eya 27 yabaga Isirayiri jakenguleeta erikuddira nate. So kati bali bagala kujjawo kimu kama kye yali agambye lwaki empisa eyo yonna. Yesu yajja okubulya Isirayiri empisa za yembi Yerusalemi bakyuke badde ku nkola ya Katonda. Tubona nti bwe baagana yagana Yerusalemi yatabannabbi mirundi emeka gyenjagadde okunganya bwana bwe watubyayo n'otukola ki n'otoyagala ennyumba yerekeddwa kiki kifulukwa. Kakati waliwo abaali beeyita Abayudaaya naye ng'empisa ze bakola si za Kiyudaaya. Yesu Kristo bagamba nti sembadde zadde lya Ibulayimu mwalikoze ebikola byani bya Ibulayimu ne kubanga temuli baana ba Ibulayimu ebikola bye byalabika. Sembadde baana ba Ibulayimu mwawulidde ebigambo byange kwa Ibulayimu yakkiriza Kristo olaba ndowooza. So kino kigambo lwaki nkyogera baganda bange ndi SDA gye bagamba nti SDA yes balina erinnya era nga Yerusalemu yasigaza erinnya naye nga Mukama takyali mu kifo ekyo. Lwaki? Kubanga bali bakola ebiwakanya ne Katonda naye nga basigaza erinnya nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu era bamanyi bagamba ne Yesu Kristo mbugwe tetuli baana ba bwende tuli baana baki tuli baana ba Ibulayimu. Bali bamuteekako kirimbuye olwokubanga Yesu Kristo bamuzaala Maliyamu mukomusajja nti mwana wa bwende wa bwende kakano Yesu Kristo n'ategeera obusiri bwe bali bagendamu n'atamanya kwali tabategedde kyama kyabukwisa. Kino ekigambo kyogamba baganda bange Yesu yagenda okuzaalibwa yali Maliyamu yasigala ali virgin kubanga tewawo ekikola kyakwegatta mwami na mukyala. Yesu Kristo ofuna olubuto lwa Yesu Kristo okwewumba mu lubuto lwa Ibulayimu lwa Maliyamu era Yusufu yagenda okwagala Maliyamu nga mukyala ambeerera avuma kyali amaze ozaala Yesu Kristo. So kakati kiri kyali kiri beyond yandi wakisuubira nti waliwo ekikola ky'obwenzi wakati wa Maliyamu n'Omwoyo Omutukuvu tekyaliwo naye Katonda yanteekateeka yamanyi bwe yakikola okulanga Yesu Kristo abeera mu lubuto lwa Maliyamu n'akulira mu mubiri guno n'amuleka ng'ali mu mbeera ye ng'omukyala n'azaalibwa naye tewaliwo yali yegassi ku Maliyamu era tali yali amutegeddeko yadde yali ali lubuto. So kino kijjako kye kino SDRAP kiggwa Seventh Day Remnant Adventist Protestants. Lwaki lwateekamu ekigambo Remnant okwawula ekigambo SDA kubanga ekigambo kikozesa nga owakanya obukulembeze bwa General Conference bakushuwinga mu kooti nti okozesa erinnya ly'amala dda okulijjesayinga by law era kino kikozesa foda kwekuuma. Loge y'abamayika abasatu gye olaba ku lutimbe ye loge yasooka yali ekozesebwa ba pioneer baganda ffe loge gye basooka okukola representing bakamayika abasatu ku bikuliso 14 kuva ku nyirwa mukaga paka ku lw'omwenda paka ku 12 in fact ne bava ku message eyo nga bamaze signing ebiwandiiko emikago gyabwe n'amakanisa amalala nga Ellen White mu testimony esooka page ya 577 wemala okulaga obunabbi nti bagenda kujjawo 3 angels message ekezi igenda kujinyaga mu SDA. Kiva nti wali Pastor Ivan Sebagala yagamba nti tetukyayina kudiiranga na small matters as purpose. Kiva nti Teddy Wilson Gano Diop bagenda ku mikolo egiyitaba enzikiza ne bateba n'abasajja abo mu mikolo gyabwe ne bawaayo batunde ekkanisa mu bufunze. Nja kwongera mbalage ku bigambo ku sabbiiti ndowooza naye kitwawula ku bantu abo tetuli wansi wa General Conference. SDA gye mumanyi wansi wa General Conference era etibwa General Conference of SDA alaba ndowooza naye oyinza otya okubanga bagambye nti saana ovuka kande naye nga gwafuga kitaawo kisoboka. Kitegeeza organization ebanga Seventh Adventist ng'ekyaki enotegeera General Conference ebendo gicontrollinga naye General Conference econtrollinga bakama baayo ng'ekkanisa which means amateeka gayise ku General Conference eno wansi gakola bukozi era kyobala nti waliwo olonda women ordination njabalaga katambya ku sabbiiti njabidda muzijukize baganda ngo Friday byonna byenjogedde nti njabiraga ku sabbiiti muzijukire muzijukizeyo nga nteekateeka obubaka obwo. General Division yavayo n'agamba okulonda ku mwalonda ku Wednesday okugamba nti abakazi tebalina kubeera pastors oba elders tebigenda kukyusa current policy nyange soba wenyiriri nyingi nnyo ezogera ekyo nti tebalina kubeera pastors na elders. Yes, nzirina Bible yeri clear but we have a policy beside the Bible ekigambo kyakyo gena nakamwake which means baina law baina
say balina orders eziri outside the Bible ezikola nga si Bible yeyogedde. So balinga ekereziya we bagamba nti mwizo gamba nti the Bible says remember the Sabbath to keep it holy. The Catholic Church says no. By my divine power I abolish the Sabbath and command you to keep holy the first day of the week, which means SDA eyogera ngekereziya bweyogera ku kukyusa kwa Sabbath ekukyabakazi bweyogera kiba nti teduso nilusibuso tata wome yavayo n'agamba nti tulina ekibiina ekirala ekikatuliki another and truly Universal Catholic Organization the SDA Church ekibiina ekiranga kikatuliki ate nga yakibona wonna ekanisa SDA, which means the principles SDA n'ekereziya nga bwekola babikola kati bifaanagana. Authority waliwo hierarchy order eri controlling wansi Mukama kiyagaana ekyo era obukulembeze bw'abantu ba Katonda eva Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa fena tuli ba Luganda tukoma ku level y'abakadde basumba babuulizi badinkoni se kanisa essuka kyo nefuna Ssaabasumba Ssaabadinkoni Ssaabalabirizi eyo Babuloni kubanga waliwo omukulembeze omulala atwala abaki Yesu ye Ssaabalabirizi Yesu ye Ssaabasumba Yesu ye Papa w'ekkanisa ye Yesu yutegeza Father Yesu ye Reverend oye mutibwa ngaza buli 10 mbwagamba 10 bagenda enambolinga kuliko obutagisa omunga buliko Reverend ono gundi wa SD okuleka kajiba ni wali omukulu ngaye mutibwa olabye kale ne kanisa kali baziyita Lutiko ne ebigambo bino kyanyi bibaluma ne ebigambo bituwe bibiri ge mazima bibaluma newe biri so baganda baffe tumireko abantu babiri basatu tusibulire sizingana kutumirako taata wange Nabbi Samuel Kakandi tumiddeko taata munnange bugabi bikutuukeko ate munnange nkusaba okyuke osi nosanga okyuse n'abalala bangi ogoberera amazima gange tugende mu Bwakabaka obw'omu nange baganda bange bonna batumiddeko brother Niyoshima tumutumiddeko baganda gwegambye omubizingi yankuiddeko essimu essaawa nkutumiddeko bali kubeerako ng'olaba nako abeera mu byuma eyo tubatumiddeko nabo tubatumiddeko tukwata bulungi kamera okukasukayo ebigambo bineeno Mukama abakuume mbeere bulungi tujja kuyiriziganya ku Sabbiiti saa 10 temwerabye okutyuninga.